Isa mudini yabwa message chabasanyusa bulungi yavayo nagamba nti abasiramu be bantu abasinga okubanga ate basevinga ekintu ensonga lwaki yagamba mu kyabagula butebe mu mizikiti kintu ekyayisa bubi abasiramu omanyi sometimes ebintu ebiri so personal eddiini tribes z'abantu oluusi birumamu. However, he said oyo comedy ebyo ebinsasuza if I don't talk about you guys nja kuba ndi awaba mikwano n'olwekyo abashayi ab'enjawulo bavuddeyo wabula ate nga n'omukulu sheyi omulala avuddeyo kubanga ate akomekerera ku mbeera amwana mulenzi vodemu eddiini yabwe okusinziira ku basiraamu si bigambo byange era ngagamba akyusizemu ddala embeera tejja kumutambulira bulungi wakisigala nga akitambuza bw'atyo mu nsonga y'okuba nti azanyira ku ddiini yaabwe. Nze Muhammad Kibaate Sibugwawo Awumola wa Supreme Mufti era nze CEO House of Zakanda wa Uganda wano wenyini okutuga olwaleero nno ng'omukulembeze kubanga okuwumula kirala n'okulimba kisigala kirala njagala okukola mu kisa guno nsonga nyingi tuze tuziwulira tuziraba naye waliwo ensonga ennene eyaguddewo mu ggwanga naddala ku busiraamu waliwo omuntu omu omuzannyi w'emizannyo gino ebisesa we bayita comedy amuyita Mariachi avudde emabega ng'ajja agereegerera obusiraamu bwabuzannyamu bweyeetonda bwagerega bweyeetonda mu ngeri zifaanana bwe ziti ndowooza nti okwogera tewali amugaana baba ayagala kwogera bisesa bantu ayogera abasese naye ye Mariachi okutegeeza wegeneza ekigambo ky'eddiini kijja kuleetera ebizibu so ng'osobola okwogera ebirala ebisesa teweerabira nti oba oyogera ebisesa kuba omulimu gwe gwakwagala kusesa bantu naye teweerabira nti oba oyogera ebisesa ate olina bw'onyiiza naye oba bw'onyiiza nga bo tebanyiiga tekirina mutawaana naye ebikwatagana n'okugerega abasiraamu eddiini y'obusiraamu biveeko njagala kukoobola kugamba nti ku mulundi guno kuba okoma vaayo weetonde ate okoma oleme kuddayo kukiddamu omulundi mulala onookiddamu omulundi mulala tewali bwetaavu kugamba kwetonda wajja kuba bwetaavu bwakwata makubo ago ageetaagisa kukugwe wano wenjagala okusinziira n'okutegeeza abalala mwenna abakola emirimu egyinga egyo ng'okusanyusa abantu okusesa oba ebirala byonna ebiyigwa mu kkulu beeru bw'olaba ng'olina abantu b'okosa nga banakuwala kyewala naye okusingira ddala ekikwatagana n'eddiini y'obusiraamu kino sikyogera nga embeera tebakyogera bugezi nga atunulamu obutunuzi wabula kati tukyogera ng'omukulembeze kubanga bw'obeera omukulembeze osigala oli mukulembeze. Amannya eddoboozi bampita MC Mariachi. Nyongera okutumirako bannayuganda mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo eby'ensi ne wano waffe Uganda nti bannange baganda bange mwenna abayisiraamu naddala abayisiraamu nsaba okubeetondera era nga ndi wansi nsaba okubeetondera lw'embeera eyabaddewo andi mirimu gyange gyenkola egy'okusanyusa abantu n'olwekyo nsaba okubeetondera nzikakkanya nga ndi wansi nti nsaba munsonyiwe kubanga kinsinga okwetaaga kwe kuba nti mumpagira naye sikolangako kintu nti njagala kubanyiiza oba kubalumya oba kubakosa oba kuvoola ddiini yammwe ng'abamu bwe bakirowoozezza sikikolangako era sikyetaagira ddala kukikola kubanga singa kwetaaga bantu naye nsaba okunsonyiwa bwe nasobezza bwe nayogedde obubi. Okay, muwala wange Huda ngambye alina mukwano gwaffe bamuyita Irene. Birthday, happy birthday Irene. Leero badde birthday omuyimbi Lady Jasmine. Ndabyeyo mikwano gy'ab'enjawulo wali ku Impala. Happy birthday muganda wa Faziza Zion.